program amanyi kanisa ekutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Sani Kidesi Nayo. Njagala kwogera ku bulungi bw'okukula. Obulungi bw'okukula. Ebrania essula 11 olunyiriri lwa 24 lugamba olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo. Kitwala kukula okugaana. Tosobola kugaana bintu bimu okujjako ng'omaze kula. Bwentyo bwe ntandise. Bw'oba onoogaana sooka omalirire okule. Ate bw'omala okula gaana. Baako by'ogaana. Ogambe nti ekyo nkigaanye. Ani awulira ngambeko nti amiina. Toyina bw'ogenda gaana ng'okyali muto. Toyina bw'ogenda kuwangula Setaani ng'olemedde mu buto. Waliwo emize gy'otagenda kuwangula ng'olemedde mu buto. Agaana ateekwa okuba ng'alina ekimupika. Ateekwa okuba ng'alina ekimuwaga. Ateekwa okuba ng'alina kyategedde. Ateekwa okuba ng'alina kyazudde. Musa bwe yakula n'agaana. Kitegeeza nti yava emabega ng'abitegeddetegeddeko nti naye nandiba omwana w'omuntu omulala wadde bampita mwana wa muwala wa Falaawo. Yawulira olugambo naye olw'okuba yali akyali muto nga talina bw'agaana. Ganti ngawulidde ako. Okuwaamu ku background akatonotono, Musa ono ayogerwako wano yali Mwebbulaniya oba muyite Omuyisirayiri. Yazaalibwa mu ggwanga ly'e Misiri mu community y'Abebbulaniya. Abaali bagenda e Misiri nga bagendayo lwa bulungi. Lwaki ngamba lwa bulungi? Newankubadde enjala yabaserengesaayo njala, naye baabaaniriza mu kitiibwa eky'ekitalo era ne basooka ne babayisanga abalangira, kubanga muganda waabwe gwe baayitanga Yusufu baali bamuyitaani. Muganda waabwe gwe baayitanga Yusufu ye yali mu ntebe, yali prime minister. Wadde baali bannaggwanga nga baforena, naye olw'okuba muganda waabwe yali prime minister ng'ali mu ntebe, n'ayogera ne kabaka Falaawo n'amugamba nti abantu bange bazze okunoonya gye nasengukira gye nalaga. Bavudde mu nsi ye Kanani, enjala ebabadde bubi nnyo ne bajja eno nga bannoonya. Falaawo, engeri gye kiri nti nkusanyusa era nga naawe onsanyukira, mbadde ŋŋamba tubawe kololo tubawe muyenga. Munnange, omuntu wammwe ng'ali mu kintu mufuna ku wantu ewategeerekeka. Sibalimba. Falaawo n'amubuuza nti oyagala tubaweewa? Waaliwo akafo akalungi ennyo bakayitanga Goseni, kafo kabagagga ate nga kaliko n'amafaamu w'olundira ente. Falaawo n'agamba nti oba oyagala Goseni mutwale eki? Mutwale Goseni. Kyova olaba balokole mmwe mutuyambe mugendeko mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Mazima omuntu wammwe bw'abeera mu kintu ebintu byanguwa. Naye abalokole baagala kukola mu wino yokka. Abalokole baagala kuvuga boda zokka. Abalokole banayokya mu kyomo gokka. Munaaluka mikeeka gyokka. Munaasiba saluuni zokka. Ngambira niba akulini ndi mutuyambe mugendeko mu parliament balokole mmwe.
mukimanyi nti ebintu ebimu ebitutawaanya okusaba n'okusiiba ne tulinnya ensozi nga mwabadde n'omuntu omu ng'ali strategically positioned asonga busonzi lugalo ekintu ne kibaawo. Tebawulidde? Omuntu ali strategically positioned alagira bulagizi nti ngambye abo mbawaawo. Abayisirayiri baafuna akafa akalungi lwakuba baalina omuntu omutuufu owaabwe mu kifo. Some of us are good at getting things, at achieving things. This sustainability nga tewali tosobola kusustaininga kyofunye. Tetumanyi kubinyweza, tetumanyi bibeezaawo, tetukola strategy ebinywezaawo n'ebibeezaawo. Eyo nayo tulina okuyiga ng'okutunulayo nti victory gy'ocelebrating olwaleero onoosobola ogiselebrating enkya. Abaana bo balisobola ogiselebratinga, bazzukulu bo balisobola ogiselebratinga, oba byakiyita mu luggya. Enteekateeka gy'olina esobozesa abaana bo n'abaana b'abaana bo n'abaana b'abaana b'abaana bo okusigaza smile gy'olina ku matama. That's a challenge. Eyo challenge kyenva mbakubiriza mwena abali wano muyige okukola ebintu ebinaawangaala mu linnya erya Yesu. Mukole ebintu ebinaakola batya? Ebintu ebinaawangaala. Kyovulaba nze nkwewunya nnyo bwe tugamba nleeta omwana wo mu Sunday school n'otamuleeta. Lwaki? Mmwe mwenna abatudde wano nga bwe muli wano mwenna wangi ekinene nnyo mu myaka 6 temugenda kubeerawo wano. Kale ne bwe nkuwa 10 naye olwo 10 bwe kiriggwa ani alibeera wano? Abo abaana bolaba tupangisiza bbaasi. Obugagga si bwe bututta. Tupangisa bbaasi bagende babatuteeremu ekigambo kya Katonda kubanga abo be balibeera bapasita ba wano mu myaka 5 agajja, mu myaka 3 agajja. Ani kufe ayandiagadde okuzimba eri kasedero gye twogerako gye tugenda okuzimba. Ani kufa ayandiagadde okumala ogizimba oyime eri mu ggulu olingize wansi ng'abaana bagifuula National Theatre nga yafuuka siriki. Lwaki? Omulembe oguddako temwaguteekateeka, temwakola strategy ezinyweza kye mwatandika. Ekyo nkyogedde ku level y'obuweereza, nkyogedde ku level y'amakaago. N'amakaago weetaaga okugalowoozaako. Abaana bo basobola okutwala omulembe oguddako mu maaso. And who are they? What are they? What are they standing for? That's a challenge. Yusufu Bible egamba n'afa. Yakobo yasooka okufa ne Yusufu n'afa. Bible egamba etya? Awo ne walya kabaka omulala. Ne walya Falaawo omulala ataakola ki? Ataamanya Yusufu. N'atandika okubuuza bano bajja batya wano? Nandyagadde okumanya bajja batya wano. Waliwo empapula eziboogerako. Entunula yammwe nyoloweka nga Bayisirayiri, enjogera yammwe mwogera Lwebbulaniya, ate muli Misiri, mwajja mutya wano? Bayibuli ga n'abakolera olukwe olukujjukujju ne batandika okubatta mpolampola. Abasigala bonna ne babafuula abaddu, abaali abalangira ne bafuuka abaddu. Kiruma nnyo ekyo, abaali abalangira okufuuka abaddu ne bafuuka abaddu. Farao n'ayita minisita wa health n'amugamba nali agadde okumanya ompe ku statistics tufuna abaana bameka Ababebbulaniya omwezi, omwaka be bameka, abawala babeera bameka? Farao n'agambye okusinziira ku kyendaba abantu bano mbatidde, Ababebbulaniya mbatidde bagezi nnyo, tetwagala bongere kuzaalira wano kubanga gye bakoma okuzaala beeyongera. Bwe baneeyongera ne bayala wano bayinza okuwamba eggwanga lyaffe. N'olwekyo tubakolera olukujjukujju. Abaana baabwe tubatugire mu ddwaliro. Abaye akavaayo bw'ati njagala ofune ttiimu ey'aba midwife nga bali bagezi, nga bali strategic bagezi. Buli mukazi Omwebbulaniya n'azaalanga omwana, omwana n'abanga yakafuluma bw'ati
ng'omukazi akyali mu bulumi nga tannatunulayo omunyige ensingo omugatta obulago nyina omugambe nti okufuluma afulumye naye abadde akoze atya abadde afudde kyokola n'ebifo ebizaalibwa mwetaagamu abantu abatya Katonda kubanga bwesigana olinga munywa musaayi nga bamuteekamu okunywa ali mu dayimooni ekyo kiwona otya abakazi abamu ne batuukiriza ekiragiro kya Falaawo naye ne mbamu abakazi aba midwife abaali batya Katonda abaagaana mbakubireko mu ngalo abo abatya Katonda batya Katonda naye nga bali mu civil service batya Katonda naye nga bali mu bifo bya buvunaanyizibwa batya Katonda nga bamanyi n'okujeemera Falaawo batya Katonda Falaawo ye mukama bwe naye nga bwe kituuka ku ekyo Katonda priority ne batandika nga okutaasa abaana abamu ne babataasa nga abaana abamu ne bawonanga mwaba abaawona mwe mwawonera n'omwana gwe bayita Musa awonera awo nyina yamuzaala mu kiseera ekifaanana bwe kityo kiseera ekyengeri ng'eyo omwana n'awona bw'awona wulira ekyaliwo Falaawo n'awulira nti waliwo abaana abawona waliwo abakazi abafuluma mu Leba nga basitudde abaana ate nga abakazi b'Ebulaniya ate ng'omwana mulenzi Falaawo n'agamba it cannot be like that naita minister wa health ne bayita ba midwife ne baba Samoni nga bagamba nga tuwulira mu Leba waliyo abaana abafuluma nga balamu ate nga b'Ebulaniya nga n'ennyina mu Ebulaniya how comes abakazi bano bambi abaali batya Katonda ne bagamba Falaawo nti ekizibu we kiri abakazi ab'Ebulaniya balina amaanyi agatayogerekeka oba okyateteekanya engeri gy'ottamu omwana we nga yamuzadde dda omusiŋŋaana amuyonsa bw'ofuluma oti ogenda okunona giraavuzi osanga ayonsa abakazi bamanyi okwezaalisa kubirako abakazi abo batya Katonda mu ngalo nambaako nti amiina maama Musa n'amutwala ewaka bwamutuusa ewaka bayibuli gandi amukweka okumala emyezi 3 kubanga abasirikale ne bambega bakeberanga muli baka okulaba bwaliwo omukazi ayina bebe gwayonsa ate nga mulenzi nga baagala okumanya kiva ku ki mukazi watu n'amukweka ewaka amuyonsa wansi wa kitanda bayibuli gandi bw'ataasobola kugumiikiriza n'amugjayo n'agandi banansanga naye ne banzitira obwereere ye nkoze ntya okukuza omwana nga omwana mwagala nesina we mukuliza nkoze ntya kazi nasala entotto nasala olukujjukujju amagezi ne gamujjira amagezi bwe gamugira ne gamugamba wategedde twala omwana ku mugga gende wali ekidiba abawala ba Falaawo we batera okujja we bawugira keerawo ku makya nnyo nga tebannajja kuwuga duka ekibaya n'aluka ekibaya n'akisiga obusa nga kiyita mu mazzi n'alyoka aleeta omwana n'amuteeka mu kibaya n'amusuula ku mazzi omwana n'aseeyeeya ku mazzi lyali tiribusanga zireese muwala wa Falaawo azze kuwuga azze kunaaba ye baawugiranga gye banaabiranga eyo alaba ekibaya agamba kyanyi ekyo mukindeetere wano bagenda okireeta nga mulimu ekyana ekirenzi kya myezi 3 kiri muli kikaaba muwala wa Falaawo n'agamba nti maama bambi nno nalabika mwana wa Ebulaniya ono bambi kiraba ekipaate bannange kibadde kirungi naye maama ky'Ebulaniya naye oba tukoze tutya nja konvinsinga taata wange tubeere nakyo mu lubiri ndaba tekiriiko nnyina waakyo nange ndikigamba nti nze nakizaala nange ngenda kyekuliza nkyegabanidde mwana wa Falaawo n'agabana ekyana aba yakakijja bw'ati mu mazzi bali awo bakiweeweeta bakisiimuulasiimuula maama wa Musa yali mukazi mugezi nnyo ngali smart yali yatumye dda akawala kakulu ka Musa akawala bakayitanga Miriam nga yakatumye dda n'akagamba genda oyimirire kumpi awo we bali ng'owulirize byonna bye boogera bayimirire awo wefulaanogaanoga oba muli wefulaanogaanoga bw'olaba balonzeeyo Musa nga bamugjeeyo nti aha basemberera owuliye bye boogera mwana wa Falaawo abakyali awo bannange ekyana bannange ibambi ekyana kino kibadde kirungi ndoza ab'Ebulaniya kyabalemeredde ne bakisuula ibambi n'ekiyinza okula kino myezi 3 ani anakiyonsa kisebo akawala ne kasembera mpola kagamba nnyabo mbadde nyina kyembuuza ti aha obuuza ki n'agamba waali agadde nkufunire omukazi asobole okuyonsa omwana oyo naga nti
olina omukazi gwomanyi omumanyi otya nagandi waffe waliyo omukazi yazaala omwana nenga bwomanyi bino ebiriwo ebyabaana abalenzi okuba nti balina okubatta kati owuwe bamutta bamussa eggulo kati amabeere ayina naye talina mwana kumba olwaseetinga nnyina ayingirewo ne balyoka bafera muwala wa Falaawo bamufera naye n'akikkiriza kubanga yaga nti okakasoma gyali nti ye oli mukazi gomanyi yakafiira omwana bamussa ejjuuzi ayina amabeere gatirika butirisi gati nagagenda omugamba gye ne kadduka emisinde omukazi gwe kaleeta omumanyi kaleeta nnyina waako yajja alebera n'amabeere ge nga n'omwana gwe bateesaako mwana we n'omwana gwe bateesaako nga mwana wani naye nga muwala wa Falaawo tamanyi n'alyoka abuuza nnyabo baŋŋambye nti olina amabeere nti ye nnyabo wagafuna otya nayina omwana naye bamussa ejjuuzi kati owange noyinza omuyonsa nenkuwa sente tinyabo tewali mutawaana nja muyonsanga Musa yakula alya bulungi yanywa ekika ky'amata g'ayagala yali obummonde bw'ayagala yanywera mu fulasika z'ayagala ne bwe yali ewa maama we bwe yava ku mabeere muwala wa Falaawo naga nimpa omwana nga olina kyobanja nedda nnyabo zonna wazimpa nagamba leeta omwana wange mutwale Musa ne bamutwala mu lubiri Musa n'akulira mu lubiri Musa n'alya eby'omu lubiri Musa n'ayambala eby'omu lubiri Musa n'alyanga ne Falaawo Katonda ono asobola okuleka Setaani n'alera ekyo ekiri mukuba Katonda tebagamba nti akusinga akukubya gw'ositudde oyo ye Katonda yennyini akukubya gw'ositudde Musa yakulira mu lubiri lwa Falaawo naye nga Katonda amuteekateeka nti gwagenda okuzzaayo akubaani kati abamu kumwe mutera okwewuunya bangi kumwe mutera okwewuunya lwaki wakulira mu bbaala wakulira mu bbaala kuba Katonda yakipanga nti bwali kujjayo bwati bwe nakuteekateeka ng'ate amala ng'akuzza mu bbaala obuulira ababeera mu bbaala abamu mwewuunya lwaki wakulira mu ssabo wakulira mu ssabo oyige eby'omu ssabo otegere eby'omu ssabo olabe eby'omu ssabo olabe babikola olabe beerimba olabe beewunza olabe kafankunaye waabwe yenna amanya g'emizimu ogayige agaalubale ng'ogamanyi ebitega ng'obimanyi enkola ogimanyi bwe batuula bwe batunula gye basula gye balya gye baliira Katonda yasalawo okulira eyo bw'amala akuggyeyo akukyuse akuzzeeyo okuba obwakabaka obwo ani alina engalo nga zino gazikubira Yesu tambako nti amiina kati wano mu Kisenyi wano wonna mu kkanisa eno omanye omuntu wano gwe tusinga okwesiga asinga okutegeera abayaaye uno baguma jangu wano wama baguma bano bakulabe jangu wano bano balowooza njogera byakusaala ndi byenjogera tebiriiko bwino ono yali ssaabayaaye wano mu Kisenyi buli kika ekyenjaga yaginywa oba ya busigo oba ya biraapu oba ya bikoola oba ya buti buli njaga yagikola atya yaginywa nemuyingira mu buli bugumbagumba bwonna yava ku njaga nga tekyamutamiiza ne munywaki omuggo wangi muggo ne badda ku muggo banywanga muggo abamu oguwulira nagusooka tomanyira bwe gufaanana muggo kubanga nabo benyini abagunywa baguzuulanga muggo ogunywako osikako n'ogira oti wogunywera we gukubira bw'oba oyogera ku babbi abaali bakulira ababbi bano baawona mu Kisenyi ono nga bw'akubba teweebikka
katonda omuyita wakusaaga bwe yamanya nti tulina okulokola ababbi n'ajjayo omubbi omu. Gamba nti amiina. Abantu abamu gye mwakulira si gye muteekeddwa okubeera. Bye wakola si by'oteekeddwa okukola. Katonda yakutwalayo for a specific reason, specific purpose, for a specific mission. Bw'oba waliko malaaya lekerawo okwerabanga malaaya forever. Va ku kwenda. Wagendayo ko bugenzi oyige bwe bayenda. Awo olulituuka Katonda bw'alikuzaayo kubabulira enjiri oddeyo bagambe nti alokola era awonya. Ate bw'akulokola akukyusa. Nange bwe yandokola nali omu ku mmwe naye bwe yandokola yankyusa. Ye message gy'oteekwa okutwala mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Nolwekyo waliwo ebiteekwa okukoma n'omanya nti ekyo Mukama yali yakkiriza nkigendemu olw'ekigendererwa. Bw'omala okukyuka ng'okivuddemu ate leka kiddamu. Ekyakutwazaayo kyaggwa. Bayibuli egambye etya? Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo ene Mowa. Bw'omala okivaamu oba okivuddemu toyongera kuleta excuse noganda ate nze gye nakulira, ate nze kye nakula mmanyi, ate nze nakula nyambala nkunamyo. Wakunama kulaba bakunama. Awo bw'olivaayo abakunama be wakunamanga nabo balabe ku ngoye empanvu bategere nti abaaye omuntu alokokera ddala n'addamu n'ayambala engoye empanvu. Olaba nakigudde ayakunamanga ngaaki kati ayambala zikomeeno nga gwe bujulizi. Musa bwe yakula n'akola atya? N'agaana. Waliwo by'oteekwa okugaana, wadde bye wakuliramu, wadde bye wakula olaba, wadde bye wakula olya, bye wakula oyambala, bye wakula oyogera, bye wakula ozina, bye wakuliramu. Waliwo ekiseera wootuuka noga nti ekimala kimala. Teweekwasakwasa. Ate nze nakula bwena, ate nze nakula nabo, ate nze nakirwamu nnyo. Bw'obanga oli wano ng'oli muli wa bisiyaga wagendayo bugenzi. Wagendayo bugenzi. Kulaba bakucu babeera batya, bakucula batya, batuula wa, babeera wa, boogera biki, website ki gye bakozesa, bakolagana naani. Kati Katonda byakulaba ng'omaze okubiraba kati ali ku mupango gwa kujjayo era wetwogerera amaze okujjayo. Kakati ate viirayo ddala. Ate bw'omala okuvaayo kati bw'obanga ddayo bajjeeyo bujja, bw'obanga ajjayo bajjeeyo bujja mu linnya erya Yesu. Toddayo kubafaanana. Ani angambako nti amiina? Omuntu bw'akula agaana. Akola atya? Sikyabawulira. Okugaana kabonero ka bukulu. Omuntu yenna atasobola kugaana naga nti ekimala kimala kati ekyo nkigaanye aba tannakula. Kabonero ka bukulu okugaana. Kabonero ka buto okumala gakkiriza buli ekigambibwa. Wangi? Bino byowooza mbwe waffe bagamba, omanyi musumbe waffe bagamba nti omusayija tayangwa. Ani yagamba? Ani yagamba nti omusayija tayangwa? Mama buli anagamba nasika kutu n'atwala, buli agamba nasika kutu n'atwala. Kubanga omusayija tayangwa, omusayija tayangwa. Tayangwa paka ddi? Omusayija tayangwa? Bagenda okwebakako abasajja bameka ng'omusajja tayangwa? Muntu bw'akula, bw'amala okulokoka n'akula ayanga. Ani agamba nti haleluya? Oyimira mu maaso g'omuntu n'omugamba nti naayanga. Omuntu bw'akula waliwo n'obuwangwa bw'agaana n'aga nti obwo obuwangwa mbukoze ndya mbuganye. Buliwa ntya nti oli wa ggwanga lyaffe tulina okukusitula. Ffe mu ggwanga lyaffe tusitula. Ebyobulokole ebyo tebitukwatako, tugenda kukusitula. Ne baleka bakusanga omwana omuwala ne basitula nga balinga basitula endiboota. Ne batwala guluba ne bagamba nti ani nti nakafeero baamusitudde.
nga nigo basitula omulokole maama wo tategedde baganda bwe tebategedde naawe tokkiriza wabula basitula nga bolinanyo omulokole muŋambire gwe tebagezanga ne bakusitula gwe oli mulokole mukyali eyo mulokole aba yakula muntu bwakula agaana naganda ekyo togeza tokiddanamu nze ndi mulokole toli wa ggwanga lyaffe nti ndi wa ggwanga lyammwe naye nze nalokoka sisitulwa n'omugamba ate nja kukuba ate nkulume kale oba oli musajja nkwatako nja kukuba ate nkulume naga bannange ono omwana yava mu ggwanga lyaffe ndi nkumaze omulokole bwalokoka akola atya akula bwakula akola atya agaana ebyo byoliko mbu mukamuganda wotwala butwale mukamuganda wokonda bukonyi otwala butwale manya azira nsonga omulokole mukamuganda wotwala butwale mugambe nti abaali boogera ku bali abalala batalokokanga nze nalokoka ate omuntu bwalokoka akula ate bwakula akola atya agaana togamba bugambi ndi musumba nze byannemeredde kubanga bwe twabadde ku pate omukazi nansemberera engeri gye yambuzizaamu teyampadde na option yonna yabadde abuuza bubuuza oyagala kirabu oyagala pulisina nayire sipesolaga enyogoga oba eyokya nga byonna byayogedde sirina kyakkola nabadde sinayanukula nansumulula bwe psika nga sina bwe ŋŋana nga sina bwe munyiiza neŋŋamba kasita kyalumu nga nsiraba bwe munyiiza neŋŋamba kaneme okunyiiza omuntu wa mukama nenjinywa neggwamu nenenenya muntu bwalokoka naye baba agisumuludde dde akola atya agaana Uganda tosobola kubanga omaze okuweza emyaka 50 gino gye waka celebratinga juice ekya independence noga nti okyali muto Uganda omaze okukula Uganda osajja kudde omuntu bwaweza emyaka 5 baba tebakyamusuubira kukola byasire muntu wa 5 aba takyakola byasire Uganda ati 50 tukusuubira okugamba no to Sodome otunula mu face y'Obama n'omugamba Mr. Barack Obama about Sodome no and the big no kyekimu kubiraga nti Uganda okuze oba n'obusobozi obugamba nti nedda ng'anyi obwo bwe bubaka bwo weefulire kopi ya DVD, VCD ne audio CD. Obubaka buno busange ku Focus Media Sales. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service, Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro, Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 e Nakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4 25 14 8 Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Designayo.